Mu mwaka gwa 2014 ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA kyawa kampuni ya Aqua Uganda Limited eya Pastor Samuel Kakando Luksa okulunda ebyennyanja by'ebidiba mu kitundu ky'Erwela mu disitulikiti y'e Kalungu. Kyokka tukitegedde nti bano bwe baali basima ebinnya ebyokulundiramu ebyennyanja bakizuula nti ekifo kyalimu omusenyu omulungi ennyo era bwe batyo ne basalawo basime omusenyu guno bagutunde ekintu ekitali kituufu mu mateeka. Kati ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Alex Byalugaba agamba nti abantu bano babadde batyobola amateeka agafuga obutonde bw'ensi ekintu kye batasobola kukkiriza. Nabeera n'ettaka mu wetland especially kumpi n'ennyanja y'e Nalubaale tokkirizibwa kukoleramu kintu kyonna wakati wa meters 0 kuva ku nnyanja n'okutuuka ku meters 2. Naye awo we twasanze obuzibu bo n'emiti emu tebaagirekayo nga bwe mulabye ku video gye twakwatirayo eyo bayingira mu nnyanja kati babadde basima omusenyu mu nnyanja wakati kugamba amazzi g'ennyanja Nalubaale n'ebidiba byabwe tewali ki njawulo yonna byonna bikwataganye. So tusazeewo tuba obulungi bw'ensi yaffe eno. Wabula ogwo nga guli gutyo ono obuzibu asinze kubuteeka ku bulagajjavu bwa kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA ekyesuulirayo ogwa Naggamba olwo ne kiwa kampuni zino omwaganya okwegiriisa ku butonde bw'ensi. Naye bwe tusanzeewo omusenyu temuyinza kutuwa pamiti ate ya kukola kusima omusenyu bali ne bagamba atemufaayo tetujja nakujjayo eyo katubawandikira akabaluwa kano tuongeze ku kale ke twali tubawadde mugende mu maaso kugamba pamiti gye baabawa ya kulunda byannyanja ate gye bakozesa naye nga bafunako akawaira akalala kuva mu NEMA nti mukozese ebyo bibamala mugende musime. Wano kati annyonnyola kampuni ezirese embetezi ku butonde bw'ensi. Sebalamu twamuyimiriza obutaddamu kubikola ng'ebyo. Ono waliwo omulala bwe tubadde tugenda kukiwa naye era tugenda kumusinkana owa Movit bamuyita ba Movit owa Movit naye ayinayo ekirombe ky'omusenyu ate ye ayonoonera ddala ate nga akozesa n'eryanyi ayina n'empisa embi ensiiwuufu bakuba abantu ne babagoba mu byalo ne bababonyaabonya. Bwe kati akakiiko kasazeewo okuyimiriza emirimu gya kampuni zino mu leeki yaffe e Nalubaale. Daamu zino ze tuzimba mazzi gava mu leeki yaffe Nalubaale. Bwanga yonoonese ennyanja eno ebyo byonna bijja kubanga bifudde ne tusalawo abo bonna ababadde bakolanga Aqua tubayimiriza kutandika ne leero okutuusa nga bafunye olukusa olulala nga bagendera ku biragiro NEMA byenaaba ebawadde. Tugenda kusinkana ba NEMA ku Lwokutaano era nabo tubawe ebigendererwa ekyo nga kye tukoze leero kye baba bagenderako. NEMA bajja kutuwa amagezi agali technical engeri gye bayinza kuzaako obutonde buli bwe bayonoona. Okulabikako mu maaso g'akakiiko kano kampuni ya Aqua ekiikiriddwa Bernard Mutyaba n'eyaliko ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ettaka Joash Mayanja Nkanji. Ekitongole kya NEMA kisuubira okulabikako mu kakiiko ke kamu ku lunaku Olwokutaano okusobola okunnyonnyola wa bano gye bajja olukusa okugenda mu maaso n'okusima omusenyu mu bukyamu.